Olwaleero ekibiina ki National Unity Platform kiyingidde mu lwokaano lw'obasipiika ba Palamenti nga bawanze eddusu ku mubaka wa Jinja y'ey'amaserengeta Paul Mwiru yaba abakwatira enkasi. Okusinziira ku ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya, obukulembeze bw'ekibiina bwatudde ne busalawo awatali kwekutulamu Mwiru yaba akwasibwa Bendera, nga bino Lubongoya abyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina ekisangibwa e Makerere Kavule. Twatudde n'ababaka baffe bonna abali wano be mulaba n'obukulembeze bw'ekibiina ne tusalawo nti naffe twetaaga kubeera mu lwokaano olwo ne kandideti waffe, era abasawo ne bannyabo ne tuleeta omusajja ow'amaanyi mwena gwe mumanyi obulungi, alina experience, omusajja atatiisibwatiisibwa. Ne tuleeta Honorable Paul Mwiru gwe bakwasiza okukikwatira mu lwokaano olwo. Bino we bijjidde nga badde Sipiika wa Palamenti Anita Among ali mu kunoonyerezebwako ku nsonga z'obulyake, era gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nga bw'atagenda kuvuganya ku kifo kino nate wadde nga yali alaze obwagazi mu kusooka. Mwiru mu kwogera kwe anokodde ebimufuula ow'enkizo okugwanira ekifo kino n'aweera okukuuma ssimateeka obutatyoboolwa. Bwe twatuka okukola emirimu gya Palamenti twamanya nti Palamenti y'Abannayuganda, tuweereza Abannayuganda. Ababaka abasinga ne boogera nange era nga basaba nibe nga neesimbawo, wadde olaba nti Palamenti akuddamu ofuna obwetengereze bwayo okusosowaza ensonga z'abantu. So sitanga Palamenti tezinda ku ntoli z'abantu, so ekyo kibadde kikulu nnyo mu babaka, era baŋŋambye nti akaffe kye. Asuubizza okukozesa olulimi oluweesa Palamenti ekitiibwa n'okuba omwerufu, bw'atyo n'asaba ababaka okumwesiga. Is vested in my proven commitment to defend our national constitution and serving the people of Uganda with honor, dignity and patriotism. You will never see me or hear me use a derogatory language against any of you. Ssenkaggali wa NUP ow'ekiseera Lina Zedriga ayozaayozezza ababaka abaawangula akalulu gye buvuddeko n'abaako n'entanda gy'abasibiridde abayingira Palamenti omulundi gwabwe ogusooka. Congratulations Mwiru, as you are coming from the land of the East. Today's exercise gives us a new wave of energy. Not only energy but hope that indeed change is possible. Kyokka Zedriga agamba omulamwa ogw'okubanja obuwanguzi bwe yabakwatira Bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyaguliko ng'era bakyabanjiza ddala ZDR reform okwali akakiiko ak'ebyokulonda bikaalangirira. And also those whose victory was stolen or robbed, including our president. We will not give up. We will continue to occupy the necessary spaces to ensure that ultimately our victory is with us and with all Ugandans. Omwogezi wa NUP era abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti Joel Ssenyonyi asinzidde wano n'asanyukira okunoonyereza okugenda mu maaso kw'abadde Sipiika Anita Among. Naye kimaze ne kyeyoleka nti baali babakubira bwerere, baali babakwatira bwerere. Naffe be baali bayita amannya nti gwe walana Sipiika, gwe Ssenyonyi toyagala ono, gwe activist ono, bano aba civil society ndisimanya bali b'ebisiyaga be batukumamu omuliro. Kati amazima gatandise okuzuuka, bamuyise mu prosesi atwalibwe e Luzira asangeyo abantu abamu be yasindikayo, waliwo be yasindikayo neonanvumye. Bano kyokka bagamba bwe kuba kulwanyisa nguzi buli mulyaka anoonyerezebweko si kuleka bamu nga bataayaaya. Naye ffe tugamba nti si y'emubbi yekka, era bwe tuba twagala bannayuganda bakkirize nti kweri nti kaakati luno olutalo lwa kulwanyisa nguzi, ababbi bangi, ababba amabaati baali bangi, vice president, speaker, prime minister, baminisita bangi babba amabaati agaali galina okutwalibwa e Karamojje. Naye ali mu kkomera ye Agnes Nandutu yekka. Nandutu simuwolereza kubanga naye mubbi abeerereyo ddala mu kkomera, naye si ye mubbi yekka, si ye yabba amabaati yekka, abalala bo nga tebaakwatibwa ku nfoona.
bano era bakiikidde ensingo okulondebwa kwa Jacob Oboth okukwatira NRM Bendera kuba sipiika nga bagamba nti tajja kukolera bantu okuggyako okukola okusanyusa abaamuleese. Era abakyamuukiridde ensangi zino nti kaakati NRM yatuwadde sipiika omulala gwebaagala yabeere sipiika. Omuntu yenna ateekebwawo ng'akimanyi nti Mwai Museveni ne famire ye be bantaddewo, amateeka newankubadde abaagamanyi aba agenda tambulira ku ntole zaabwe. N'oyo yennyini gwe bawanzeeko eddusi ne bagamba ye sipiika mwamulamu mu nsonga zatukwatako n'ebirala. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirire.